Olwaleero ababaka ba Paalamenti mu kibuga Masaka nga bakulembeddwamu Abedi Bwanika akulira akakiiko akakola enguudo basiibye balambula emirimu egikolebwa mu kibuga ky'e Masaka. Ono abadde ne babaka banne bwe balinnya mu kimu okuli Mathias Mpuuga, Owanyendo Mukungwe n'omubaka w'ekibuga Masaka Juliet Kakande. Ate batwongere ne miliyoni endala 313 ezo nazigenda kutugenda kuzikozesa nguudo. Kati ze tubadde tuzza okutematema tulabe enguudo ki ze tuba tukola mu Nyendo Mukungwe ne mu Kimanya Kabonera. Wana Abedi Bwanika ategeezezza ng'ebikubo byonna mu kibuga Masaka bwe bagenda okufuba okulaba nga biyooyootebwa abasuubuzi okukolera mu mbeera eyeeyagaza. Tugenda kwongera okukola ebikuubo nga tukola pavers, tuteekamu pavers. Mumanyi nti eno innovation yaffe y'e Masaka twakola tugenda omwaka guno guwedde tugenda sente ze twafuna tuli ku kikuubo ky'ebinyeebwa n'ekikuubo ky'abengatto. Bwanika era ategeezezza nga bwe balina ekizibu ky'ebyuma ekikyabalemesezza okukola enguudo ezasigalira. Tumanyi nti mu bajeti eno tuyinza okufuna naye ebyuma bya mirundi ng'ebiri, tractor ya grader ne tractor ya wheel loader. Kakati kye tugezaako okunyigiriza gavumenti naye nga twagala naffe tufune ebyuma ebimala kuba batuwa ssente n'ate ssente zino ezitulema okukozesa oluusi olwokubanga ebyuma tetubirina. Ye Mathias Mpuuga agamba nti waliwo abeesenza ku ttaka ly'ekisaawe Kimasaka Recreation Grounds ekiremesezza enteekateeka z'okukizimba. Bannabyabufuzi n'abakozi ab'ekikugu bali mu kkobaane ery'okutunda ettaka ly'ekibuga. Tukibaddemu tukimanyi bulungi nnyo. Kyenyinza okugamba abo abayingirira ettaka ly'ekibuga baguza mpyo. Mpuuga agamba nti abagula ettaka lino balikamanye ng'akoza n'owebbwa nga bwe baagula empewo. Tukyagalawo yawa omuntu yenna ssente agenda amulize ssente ze. Tulina akakunizo wansi nti bannaffe ekitongole kya gavumenti eky'amakomera nakyo kyayingiramukko mu ttaka lino decimals batugambye 3. Waliwo omukisa gavumenti okugulira ekibuga ettaka eridda mu kifo kyeryo ate nga liriraanye ekisaawe. Magezi ge tugenda okubawa kyanguya nnyo kubanga byonna bintu bya lukale, ekkomera lya lukale n'ekisaawe ky'abantu kya lukale. Because we didn't come to have fights, we need to put it up for all of us, but in an amicable way. So we are trying to see how we balance up all parties, and if we can have some reviews in the design which we are on to now, then we'll kick off. Bannabuddu bazze beenyigira mu nteekateeka ez'enjawulo okulaba ng'ekisaawe kino kizimbibwanga ne gye buvuddeko baatuuka n'okutegeka emisinde egy'okusonda ensimbi ez'okuzimba wabula singa abakulembeze banadda mu kwerumaaluma enteekateeka eno yandigwa obutaka. Gertrude Mutyaba agafeeyo ku Spark TV.